kyatagamba. Yes, ayinza omugamba naye okola mulimu ki nkola kino nedda tutandika okutunda engatto. Enzitundira bakikolayo batere bati ideas. Yeah. Olwo kati when is gwenga eyayimba ku baana olwo olimba lwe wayimba olw'abataata yene yenyimba zono nozimba ku concert ya nyimba ngenda kutryinga okulaba nti nziyimba wango oyina namunju nyamunju ngenda kutryinga nnyo okulaba nti nziyimba bantu bange basanyuke bayige balabe another Ronald kubanga njagala sheno bwemala okubaawo nga manyi nti alibaawo nga siri waligenda ku internet naga omusajja simumanyi naye nalabye show ku internet yakola show nungi so tulinze vibe so stage eno show nange njepikira old is good. Old is good, yes. No, you're not old. Yeah, you're very I'm young. old. You're young. No, I'm older than yesterday. Oh, okay. Right. I'm older than yesterday. Okay. Yeah. Leka sola bika bulungi. So bata munenda kuzote bachayagala alabirira abaana. Mwabakoye emitima. Mulina enkola gye mukola abaana ne mubeetuumako taata n'abeera isolated. Naye n'akajanja kamukangi omukazi asobola okukola amajeege awaka ng'abaana bonna bawulira ye taata n'abaawo ng'ali isolated. Ate nga bye bakola n'otunuulira omwana wo n'ogamba bamugambe nti mwana wange bayita wano omwana wange ekyekyo kye mukoze abaana ffe situmanyi na bwe tunaamalako. Kati muzaalawo ne mulaba bulabi lwaki nammwe temukompiitinga? Jjukira nina okuyomba naawe nina okuyomba n'abaana nina ba sisters bo ne bakuwagira kati nze nendabika nga atali serious ate nebitutwala bingi aye nekirala kinewunyisa mwe munoba edda nga bakazi fe tunolaba sida kusuka ne musajja mwe musitula emikugu ne mufuluma mu nyumba according ku miramwa gye nkola ku radio mwetegula mwattu edda omusajja wedda yanyiiga nga n'akutema oluyi wawanga osuka n'akuzzaako tteke walaba empisa z'ofuna naye kaakati buli bwatu mita 10 waliwo poliisi agamba ebintu ebyo ate edda omusajja akutema empize 8 ne neiba n'agamba nti akuba mukazi we tewali buzibu agunjula muntu we naye ennaku zino ne gwavumya obuvumi ateeka social media omugezigezi kati fe tulaba lususse muleka n'omuviira bambi ensi muli mu kugiwala mulina ebintu mubiraba ku TV Telemundo ani agamba Telemundo ewa akola bwati kati mwabalina abaana or the next generation egenda kubeera etya what are you trying to show nabo batandike kunoba no just mubulira amazima n'obulimba mubulire amazima ge gano obulimba bwe buno abantu balekera okulooza nti marriage ze balaba mu firimu ezo nfu ezo practice neno munezero bazezo sizezo mwagala njagali ziri nice ne wagira bawani why do we first pay to watch it I believe kati nyako boli omuyimbi muina we mujiraba ne mujireta ne bano nabo they are actors and actresses tuimagininga kina abanyumira kuba tuba twagala kasente mpulira naye muse vibe muse amakulu ga marriage muse generation eddako abakyala wali tuba respectinga abakyala mukoza abaana ebyejo mukoza abaana ebyejo bwe mbagulide ka makeup ekikutwala oweeko n'omwana kiki gwe mu myaka gyo njagala tune mu myaka gyo byowo omwana we n'enviri z'omusiba gwe babikusibako What abaana babeera baagala be you know like they try to be their mothers ekyo bawana ebiddole naki mothers for what baagala okubeera bamaama but washe mubaagala tubatwale mu salon mubale kyovolaba ne 18 ne gundi ngiyite nti emyaka 18 ndoze bajja gisaba gize 16 because you are tuning your daughters to look mature so yaka tubasaleko enviiri you encourage schools ezisaraka abana ne bagamba let them be little muba tuninga lwaki mwagala ki agamasomero agakkiriza enviiri simanyi na biki yes n'abange bakkiriza enviiri naye gali ku money
tegalina gakayana nansi mulekere enviirize mulekere kiki kino ne mubalage nti baana bato abeeko kiyeegomba mu bukulu abeeko kyakolerera muki mu bukulu naye omwana tekyalina kyeyakolera mu bukulu kyovala bavuma n'abantu abakulu neewuunya ku TikTok omwana yagenda n'abuuza taata we aha bw'onoofa ani agenda okukwata essimu kati wuliriza ebyo n'agamba password onoogiwa anko omwana talina kyeyeegomba ku kukula kubanga akagoye ke yaali yegombye ku sisita we akayina already envirize yandyegombye already aziina kati walaba n'omukulu ataziina namulaba ng'oba feriya kwegana n'agamba oyo mukulu naye musinga that's wrong. Oda munenga ne soda tumunywa ku Christmas. Enaku zino abaana bamunywa buli lunaku. Mwana n'akaba yagala soda muzadde namwasa. Nali ndulinga ndooza nga batwala abaana nga batwala ku bouncing castles nga balaba kyakabi nnyo naye kati n'essomero nalyo lyayingi bouncing castles ziri ku masomero. Kati kwegamba wakyali kiri special tulina olana abaana balina iPads mwatu. Bina ndi ku Samsung. Mulimu omwana gw'olaba oba omuwala gw'olaba ngawoza abasajja ababi naye nga already kyakola ye grooming kuba single mother. There are people who are grooming themselves to become a single mothers. But character yo yennyini ogiraba ng'olina kuba wekka nga teri musajja asobola kufitingamu naye mubeera omutuvu baffe ba single mother biki oli single mother mulundi gwakuna abasajja baali ba Luganda mutujeka akajanye mujja kutunyiza ate bina shote muganda okujja mukyo nga munana yes no but that is the truth ekirala mambo no mutule mesa bwengeri kati social media weri the things that we say bisoba n'okutiisa omuntu n'ata twagala ne we grooming to become a single mother ate nekituuka kinyini kyewakolerera ate n'ogamba it's a bad thing. Byoyogera byodimandinga byeweeyisa abasajja abo bagonvu bw'olabanga hajjagulira omwenge mu bbaala mukuba akaama mugambe enecupa giwaja ti ayaga ng'omukazi wange anywa ati omwenge kati manya akulimba because yamanyi gwawasa tasobola kunywa ki mwenge naye gwe olutuuka nga bakugamba mama biru yino n'onywa ki ng'otandika which is good. P1G no saba omwenge no saba simanya zaani now so kati kwali oli gwokitingako gojja omukema mugambe naye madamu anywamu ajja kuyitira ekigaga nti nze omukazi anywa omwenge sisobola nga gwe yakukuwa ecupezi manyo yagenda kubuleka tagenda kuwasa kubanga taliba yagala mukazi anywa omwenge kyokka nga atali mukugulira mwenge. Yes. Now buli institution erina cultures zaayo. I tell people to respect people's religion. Ndino oli baba musiramu ekikuliisa mutambuza ddembe kaki ne bwakugamba bugambi nti agwe lyanze tofaayo akulimba abeera akulimba because at the same time mugenda kiisinga obanga akyagala mugambe nti ku byompadde wano waliwo kyoyinza okuwaaka ajati yaganze mukazi we bino tabikola meaning tajja kufula mukazi we agenda kufuula mukazi ngenda kubeera side chicken nga buli sawa buli lwanyiga nga jja for service buli lwanyiga nga jja for wentegeera nti n'omusajja tajja kumpasa nina kulaba byangamba in most cases no byokola wano nga muli out abikola ne mukyala we kubanga nze ekimu ku byaŋŋaano okunywa omwenge oba kubinnemesa omwenge sagala kudda wakaba ne bagamba nti maama atamidde kinuma abaana okubeera wano bagala kati maama omulaba okalina atamidde to me that is okay but ate sibagambye nti omwenge mubi naye kugamba nti ng'osayikinga gw'oyagala omusajja gw'oyagala okufumbirwa kati bw'olaba nga kyakola naawe takikola na mukazi we atagata okubira mukyala wange essimu tokola bwoti manyo jasigala eno ng'oli bayagala bafaanana ng'oli bassa maka kati gwe oli just era ajja kubreakinga omutima kapwa muwoze bamenye omutima kale kyali kimpa ssente stress yawedde so kisinze bw'oba ogoba mukuula well and good bw'oba ogoba kufule
kyatasobola kyatakolera mukazi tajja kikola tokikiriza kati olwo bana basaba 1 million 100 million balina essuubi ery'obbawasa gw'ogisaba eryakikola alina abaana 7 okitegedde 8 sooka eri by the way lwakuba abakazi bajja walaba baali badde beebuuza nnyo ku bajja baabwe mwagala okufunira omukazi w'omusajja nkubire omukazi empisa z'omusajja entuufu ozijja kwoli kati nkola ntya okufuna information nga baba tumaye mukwano gwo amukeme empisa entuufu omusajja oyo zaali kulaga oli yazimanyi. And there are 2 couples, babami babiri bendabye. I've MC'd on their events nga bajja nabajja bakolagana. Maiche yangamba abajja kunzitira munju. Ngala abakolagana kyabulabe naka kyabulabe nnyo. One needs to struggle so hard balemenga tebakwatagana. Atenza okutegera kale bambasa kati ebya namba 2 3 sibisobola nze ne buba. Yakubera nzeka. Msajja nga wange. Ne kati tosoboka. Because oyagala bana byoyagala ebirungi tebisoboka muvubuka atalina wasa netaga bafumbo byoyagala tebisobolwa muvubuka atalina wasa doola olimba. That's what even engineer tekisoboka magache yatugamba demand sizo. What's the name of this boy? Eric. Kati Eric bwakuwasa katoganya ati tanawasa Eric yawasa nenda Eric wa Bina no mchala Eric I know abakazi babiri tonjogeza ebintu byo wano I know bwala bubya sizo tezisobola muvubuka atanawasa yakunyumiza ntegeke newe lwa atanawasa nga balina sente nga they can handle baba balina be bahatinga. Okay, because olawa kye yatugamba engineer Balamaga nti omuntu gwagala kati nawo kati nga boli yanga okitegeera dodo. The man that you want to get married to does not have that 1 million shillings. Now you will find the bajos who have the 1 million shillings per week. Bano baba chazi kola bakezimba. Anonya milioni 15 atandika edduuka. So yes. Nino ku lowering the standards either lower or accept the reality. To go with married men. To become number 2, eh? Oh my God! No, reality right now. Accept the reality right because now. Because even if you lower, the reality will remain in reality. I know. So better accept the reality. Reality, anyway. Never know twaje mushonga 8 kubanga ndi mukibozi ky'abantu ba Doreen. No, but not what the tips enungi. Trust me, just that kyenda byemu oli mukuwagira abasajja so much. Nze ni musajja. Siri muwadaka akangeremu. Amana African man kaje kwali ebintu bino. Nze bwe nagenda America, ali ndowooza sente wabazinoga ku mitine ngakuli abantu balongoosa abakadde nga ndoza ngenda basanga mu kkubo mbere nga nnongoosa nga bampa ssente. Okitegeera kati njagala gwe abaddeko ebwe omuntu ye mubuulire aplaninga. Nze natunda ebyange ntunda emmotoka mamange nera yeyangulire nze nali nsiibudde nga sidda ne batugamba Ronald asiibudde nyabera tumanya n'ennyumba ng'ogitunda ky'omanye kya Ronald yakitunze kale gambo byali wano. I had them talk. Yes. But for you had family so you couldn't family yagenda nayo ne family eri bwero wali tokimanyi era balengera mubuuza ti beautiful tunamulabako. Yeah, she may come. Okay. No. Ene family wajitwala. That's why bamwogerera. Yes, so lwaki bagamba nziruse. Adduse. No kyali kikyamu. You didn't know. Naye abazungu balina ebintu bingi bye batusinga. Njagala oli omuteeketeekerwa kwa babeera wano batulimba. Abantu awano. N'olaba kirala nnyo. Bw'alaba omugagga mwegombako saati. Teyegomba mugagga waayise. Abantu bano ngena ne mbawulira nze siyola muzira eyo obunyogovu gye buli obuzira bwe gugwa tegukubako baddugavu bokka gukubira wamu. N'abazungu bagubakola kigwa n'omudugavu akomplaininga nakusamu ekirowoozo nti oba waliwo akatundu akatagwa muzira abazungu mwe bagwira bokwegamba baddira obulamu obwo bwa TV ne babukola ki. Omuzungu talina obwo bulamu bwa TV.
obeera n'omuzungu nga mukamaawo nga mwenna olaba mwenkana. Nze nakolako ebweru awo mwami yampa bamuyitanga Richard naye nali simumanyi nga alina kampani nnene ng'erina branches kati ye yalwawo okujja ku branch yaffe kati lumu amazzi ne gafa before nga tanatandika kampani eyo yali mukozi wa muzimbi kati amazzi bwe gafa tapu bwe yafa lwaga tujja kujja tugikole kati Richard yennyini yajja boss yajja papa nangamba genda wali ompe ebisumuluzo bifaana bwe bitire bwe biti kati omuzungu gwe naye ku shift yali afulumyeko bweru nga afudde omumu naye nga kyandagirira akimanyi agenda ompe ebisumuluzo bwe biti ngamba ono mukole ntya naddamu mpe ebisumuluzo bwe biti ngenda kugulako nenga bwendula ebindiza kati kyava ngamba I'm Richard, the owner of this company. Wow. Guys, really. Yes. I'm Richard, the owner of this company. Give me the keys. Give me the keys. Wow. Naye kwate ebisumuluzo n'embimuwa. Nangamba bangambye amazzi gafudde. Richard n'aggula amazzi we gafa. N'akola taapu. N'amala ogikola. Ninkamuyikira n'omuyikira. Nanga, okay, thank you. I'm done. Thank you. Say hi to Danny. Danny, gwe nali nkola naye. Kati neewuunya bali ba boss nti boss waba akola mu hotel atandikira kumanya from toilet paka ate bo tebalina byama bino mu boss abaneki kampani zaabwe kiziba tezigwandowooza mwena muba mumanyi kampani ye mukama wammwe nefe tulina olubosi boss atuukira waawo n'omulaba n'omanya yaliba ng'atuusa tukula n'omuntu oyo tobalaba wigurumu kiri njagala abantu bafune bulungi wigurumu our daughters to be slaves to boys ojja kufumbira omusajja olina omufukaanirira olina okukola kino omuzungu akuza abaana be nga baliko eno love ejjabuzi ne what you can do what a man can do, a woman can do. From Africa, tulaga omuwala nti you are inferior, omulenzi oli stupid. So that's wrong to me. Yes. That's wrong. Era nze sirina mutawaana kufumbira kakyala. Sikirina nze mukyala wange okusitula omwana akomawo ng'ali busy sikiramu na tabu kufumbira Aisha chai wali Nemuwa chai. Aisha chai. Yeah, she's my wife. That's the way. Yes. So, sichirina mu buzibu kukolezaako. Because we are rushed. I don't care. Sorry to say, nze tewali because mufuuka kimu, yes. So you can get Aisha's panties and you kukunya if she's sick or very yes. Kale ndowooza bankyogedde anti we are Africans naye bwe mubanga muli mu kuyamba kuyambagana yes. No, the men who do kiri kiba buli kimu kyakusasula muyina okusasula amasanyalaze muyina okukola kino katulaba nga munali exhausted. So somebody planning atunze ebyo byonna yakalagendako bwongo nze I for one kyenalaba ne have a feeling oli asooka amala okugendayo then olabe situation then okomewo okiruke bulungi kati gwe simanyi gwe kyewalaba kiriwa yinza okuba bagamba mbuze nali mu bifo by'ebbeeyi bw'obanga obadde otandise omulimu gwo katugamba obadde ofuna miliyoni 10 oba miliyoni 2 ogenda okulaba otandise okufuna 2-3 ebintu bitambula bulungi bw'oba obadde ofuna 7 nsosendese baba ebintu ebadde bitambula bulungi wane Uganda you are earning n'ofuna from 2M n'olaba otandise okufuna 2-2 meka abroad. Ne waliwo obadde mu miliyoni 7 ogenda okulaba oli mu 5 oli mu 3 relax genda okole ki sooka ofulume yes because mental health n'essente zaabwe zirina ekituufu nti omuzungu talimba akola nnyo
towulira nga oyagamba nti manje emyezi 3 sente ezo zibaawo kati wano tulina life eya dinaayo bwoba otandise okuyingira mu dinaayo naye bibyo bintu byebulaba omuvinga bulungi don't go then abantu ekirala tebali falling in love with England or with those bazungu countries funayo kyofunye komawo wano wawona ate waliwo opportunities wano waliwo opportunities nyingi nnyo naye eri bwogamba nti noonya miliyoni 10 ozifuna kubanga basasula panaawa naye teri diiru bwofuna 10 bwofuna 10 byonna mubisengekera waliyo deals ensi ekyali nto kuba Uganda yensi abantu bamu batono numbers ntono balabanga abamanyi bati tebanamanya nekimu So there are opportunities mu Uganda. Mu Uganda opportunities nyingi. So when you make your money, oja kola nnyo ng'ovuddeyo eri n'okomawo wano. Yes, neno general ideas. Waba omuzungu mu ndaba y'ebintu. Ayinza okubanga kuba categorizing abantu nga tunatuuka kusabya abantu. Ekirala kye nalaba Edwin Musime yatugamba buli lw'ofulumako it's always good okufuluma. Bw'okomawo obubongo buli lw'ofuluma obwongo bugaziwa buta n'okomawo n'okola naye kolera ku standard ye naye ogikozese wano walaba abachina batandise okujja abasudaani abantu batandise amawanga batandise okuyingira kati bano abatunda buli kimu n'agenda mu bigaana muli abamu omunaye abatunda buli kimu ne bigaana n'agamba nti okunsekerera ogambye otya n'otunda buli kimu n'ogenda eri kyabulabe nnyo era bangamba kugamba mune tokomawo ogenda swala komawo kitaawo akulindiridde komawo kubanga yo yekka knowledge gy'olina etumala okukola wano ensi kyeseke waliwo gwe nali njogera naye nga njogera byange ku mpewo soja naŋŋamba mbadde nsigaza miliyoni 3 naye nga mbadde nzirya naye bwe nawulidde ne ŋŋamba miliyoni 3 zisobola okugula booda munaina musana ku Equatorial Mall yantwala nga simumanyi nze natuuka wali ku Equatorial Mall bamaze massage physiotherapist biki ngenda waffe naŋŋamba kakaaga neninya naŋŋamba ng'oyogera nga Bina Babie ne mugamba yensi naŋŋamba wantaasa nagenda e Japan nga maze okutunda buli kimu ekyange ngali mu kayumba yakomawo naye mbu yali alya ssente ze mpola naye kati buno yagulamu boda ye nedemu yagula boda ye then ya 3 million kati ayambala nafuna nayambala helmet kati osobola mutegeera natandika okuvuga n'agamba n'akiruka buto Bina Babie ebweru abantu bavuga boda ezo singa zinize waffe ziri ziba nnungi naye abawala bavuga boda balinga bano ba Doreen nga balina bihips abantu abamanyi etuutingi awo abawala ate nno nga bazungu sima kyepyansa abawala bakuti nga bazungu nasako element nayambala bulungi nnyo ne bagenda awo nga oba kefusi bwe zityo okuba bukubi simu n'akuleetera ebintu naye ng'ali clean aba wano bali mu njala alabalabalaba engeri azikola enjala fine naye nga bw'aba akola abyawula akola mulimu namanya nti kuno mulimu tebanyooma tebanyooma kutegeera tebanyooma naye aba wano bakkiriza mu beauty naye beauty eyo gyongereko okukola abantu bajja kugulako bagambe nti yes she's beautiful beauty mukama yagiba wa natural naye gyongereko okukola Neme kulinda muntu kumulira tiketi kugenda mu Ronald Mayinja tandike wano kuba esimu gundi no Ronald Mayinja oyinza okujjamu n'oyigamu n'oyigamu then
implement so awunkule nzigenda be Ronald Mayinja akakula kye kyagamba anedda nti kati time eweddeyo sizina njakula nzije oyo ne bw'omala ekyo kubanga manyi ngenda kuyiga bw'omala okuyiga implement choice awunkukula njakuva implement choice wane waffe mu nsi zonna ndowooza ensi abawala be Uganda bawala balungi balungi there are very many beautiful girls yemse mu kuzisinga bawala balungi Uganda Rwanda ndowooza East Africa even South Africa you are very beautiful people naye bana Uganda mu bakazi abalungi balina ekifo kubanga obeera ebweru n'okkiriza mukyala wange yali mulungi okkiriza nene bwe yali wano yali mulungi simanyi ngeri gye wamukwanamu kiba njagala Bina yabadde akubuuza mbu wajja wamukwana otyo basimanyi ne boogera nasirika banangizi namwagalako nga naye baba munoonyeza okumusaba interview nga takugeya naye abakazi tugeya oluusi kubanga ye alina mayinja omulala gw'amanyi. I love that. Public kyemanyi kirala kati alina mayinja gw'amanyi. Abantu abo ba celebrities be mulaba ne bamukola ebintu bikinga mukazi wali ki. Yes. Aba alina omulala alina mayinja gw'amanyi. Obero gamba tulinze mukyala wabe yagenda kunoba waliwo byatabukira ntugamba agenda nnoba nange teyayogera aba alina mayinja gw'amanyi nga mulala n'agamba obalimba kati byatabukira bayogera ng'olina concert somewhere yali Africa I don't remember ne bamusanga mugundi mu concert yo ne bamubuuza ng'aseka busesi ng'aseka n'agenda okuddamu ne beewunya n'okulaba nti nazze n'okujja waliwo bw'obanga abagagga abo balaba kyayogera ku TV kirala naye osifubanga nnyo n'olira ku kyagamba abaana be ekyo kye kituufu. Oh really? Alina kyayogera ku TV bajja kunkyawa abampulira banagamba batya naye alina byagamba abaana be. That's the truth. Kati ekibakumye mu bufumbo okubeera solid like this. Of course mulimu si byangu. Ups and down, yes. Bingi. I mean this the fact that status yo okubeera nga bakumanyi nnyo, you know, abawala bakwekubako blah 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 rumors blah blah blah. Ukoze otyo okubeera nga mukyali solid. Mukikoze mutya? Be real. Naddala wakati obeera celebrity. Never. Awakabeera oli yennyini. Ronald yenze. Beera Ronald. Si ono wa jigi. Tojigiza. Enako zino okugula omulabe nga. Akebaliza kaziwe kukonza kali. So let us be real. I want to say tebali real. So it's atuke nafuka something different agala mwogere koze mba munyize mukula muchanga mwenyigide koze abantu benyigira banange twenyigira koze we're not easy people. Olusirika lukola mu bufumbo otya ofuluma n'ogamba naye kankuwemu weekend sijja kusobola. Olusirika lwandibadde lwa bbanga ki? Ekisooka bw'owasa mukyala wo mulumirwe ate omulumirirwe. Yes, nze waliwo ekintu mukyala we kyayinza okunga n'akyogera mu sentence bbiri ne manya kyamuluma. Wow. Okay. Ate tutereka ne manya kyamuluma ne bwe mba nze nakikola obanga munne yakimukoze. Nzoga kino kyabadde bwe kino bwekiti no. No. So tulina okubeera kati awo n'okyusa kubanga omulumirwa ate gwe wekka gwe gwasobola okugamba jjukira mukyala okugwe ye taba serebu taba bino bye sireyinga batasireyinga aba ayogera ye yennyini kati ye yennyini mutegeere. Okay. Ayinza okubanga ye yennyini mwogezi wa mpola naye era n'ayogera empola alumwa. Kituufu alumwa. Ayinza osirika naye ne mu kusirika okwo era alumwa. Kati kasita omutegeera nti awo alumwa awo nnimba awo asaagamu butipusi obwo bwotegeera omanye kati alumwa. Naso tulina ekigezo tusobola kuyiga muntu wonna omumalayo buli lunaku wabeerawo okuyiga mu bufumbo. No osobola okuyiga obufumbo ezo tipusi ntono nnyo ddi lwalumwa ddi lwasaaga ddi lwanyize naye ng'akusiriikiridde ezo points zimanyi ate si buli kimu nti bakyetonderawo
Bwe musole wabadde ki? Papa ki? So tulinaho kugamba I'm sorry. Waliwo bye twetonda n'ebikolwa kubanga oba omutegedde nga gy'okoma okugamba nsonyiwa jaga wakoze eki naye nga nekiwakoze akimanyi wakoze eki siina kye nagambye olina kye wakoze kati olina okumanya ono takiyita bwenti oba luguntu liba out n'akimbuulira so kuyiga muntu kati ni mulinnya akagere kasowira rumor otegambe Ronald yatandise obwenzi ng'otandika okupolisinga waliwo n'abatapinga waliwo abatapinga essimu yo nentapinga nentekamu waliwo gwe manyi yatekamu netumanya wawoli bakikola find my man find my Ronald nenkubuuza oli wano nnimba nentegera nongamba oli kukumba oli ku auto nentegera nti oli ku auto nenzija nenkuluma ebyo oba oguluminga kuba single mother ezo practices za wa single mother. Yes, I'm grooming. I'm actually keeping my man. The moment nti ali eno. Yes. You have a oyina mwana? No. Oh, kale. Oyina tata wo? Oyina senga wo? Oyina mama wo? Mami jali. Mama wo jali. Yali agambye ko ntize mama wo. No, ngamba ye n'atula naga olwero. Of course, yes. Namulirira. No. Nakugamba nze mama. Ye yakubira ati mama wo. Nedda. Did she tell you? No, nakula kimanyi. Taira baganda be. Abayira. Ne mu bonna bayawula muntu ne mama yennyini. Nene eti yakigamba. That's how fe tuzaala abaana lete tutuuza abaana tubagamba nti ondaba wano. Nze taatawo. Nze taatawo. Teri yali akigali mwana we. But show your man what? Ebyo byonna jjabireka nga takuganga tomugenda nti yenze mukyala wo leka kubeera ng'ojjukiza baawo nti nze mukyala wo oba oli koto spy nkulumbye yenze no kiri bw'alaba akimanyi agenda kola ki tomujjukiza olaba mama yennyini teyakigamba nti nze maama wo taata we yennyini teyakigamba nti zaani nange basijjukira gamba baana baye nti zaani but they know I'm the dad. So never nimba nsirike tobinoonyereza kola bino ebijja omuzze bikufu nga bwe nkola omwana we n'amanya nti ab'omutima bangi batuzaala bangi naye oyo yitaato. That's what I do. So simuno ne muga mwana gwe nze taatawo ondabye ontegeera ekyogeze noyogera ku baana bannange ekyogeze noyogera ku baana nonzijukisa mulimu abaana be bazaala nga mubazaala bonna naye lwaki mubeeramu agaana n'obwana mu famire tebaba amugaana na bwana bibeeramu ne tulaba nga oli mumufevaringa nnyo okusinga gwe tufevaringa tuba tuli mu kumwonoona amufevaringa aba ali mu mwonoona. Okay. Because there's nothing much you do to kid. Muyigiriza fe tulinga pipe y'amazzi you oleeta omwana ku nsi Katonda n'amukwesigisa omulete ku nsi then muyigirize ng'ensi bw'eyigamba so singa gwe their families ngomanyi taata ayagala ono nga n'abaana bakimanyi nti ono ye gundi this is the favorite ono nawe kati nawe mu baana bo mulayika mulimu favorite nga wo mulimu favorite nga wa maama nga wa mukyala wo favorite kubanga aba akola byendowooza nti bitutwala mu maaso. Okay. Tulaba nti kiyinza obakosa wakyanga anti waliwo maama woolabira nga awabya baana n'ogamba kangulumingeyo kino kibaaba kyabwe kino ajja kukitegeera kinyambeko ku mirimu n'ekiguluminga nekibeeranga maama n'abeeraawo tubireete ebya favorism ebimu mubireete naye n'ogulumingayo nange n'engulumingayo maje so oba tulikuwa kumaliza like your Aisha you're beautiful chimuli nga bogambye ogambye sometimes nga mwenyigide mugenda out abasajja abafumbo balaba nnyeno nange nkola mu love biki nagamba buchanga nafumbirwa buchanga namuzaida tantwalangako out yadde kunkwatako ku mukono oza Aisha yali agenze barabika agenda kudda ku concert neera
Somebody has said, honestly, I didn't know this guy was this bright and intelligent. Oh, yes. So you should do these things. Tugenda kutambuza gwosaaga ku YouTube ne wa you given us good points. Very good points. Lwakuba kale binnumye ebimu. Nengo oyogera mazima. Ebiruma. Nebiruma nebimala nebiwona. Asha abantu badde balowooza. Antonio tabyogeranga. This is your first time to music, reaching. Okay. But to be real to ourselves. I know. Nene ensi mugifudde tayi real. Mwendabo byonna bimutambula. Gwe bw'olaba abagagga tubanyomesa amaaso. To be sincere. Otera okusanga abagagga nawe abagagga bennyini gwe banyomesa amaaso. They were groomed real. Nojja ng'ogize naganko oyagala kikitoola ogende. So realism eri abazungu abo gye batadde mu baana baabwe gye batukubisa. Kati abayindi bajja kutwala Bungereza eyo. Abayindi kanao befuze mu Bungereza. Abazungu abayindi omusanga nga abasiimula gye bali abayindi. Basomebwa dokita gye bali. Abasawo bayindi. Tebalina mulimu gwe banyooma. Ate bakwatagana. Leero akulira meya wa Bungereza muyindi. Naye bo bakola buli mulimu. Abazungu bali mu kusireyinga hours ompa meka what omuyindi nayingirawo. Let us be real. Nice. Tunoonye sente. Ate mu ngeri eriyo. Si bino byakuba amayinja. Era nze omukazi ng'abaddeko abo bankubye ku kyeyaabo. Ne bw'aba yagenda Abu Dhabi. I respect them. I respect them because they know the real world. Ne packet bitatuure businesses nga okubeera nga general manager oba kubeera ne post enene n'okubeera nga walinnya kennyini n'ogera n'okuba ekyeyeebudu si bino byakuva makerere mbwate teriyo real world general manager agamala ogenda kunimba ki she knows amanyi bwe basirenga ezengoye just ujje wali n'olugira ne time ogikozesa otya byonyumiza bigattako kisinga mbiteeka mu nkola. Singa mbiteeka mu nkola. Okay. So what should we expect ku concert yo kubanga mune tunyumya bannange what you should expect. I am praying Aisha. That's my number one prayer. But it's okay. Egenda kuba nungi. Kuliko, this is 8th March. 8th March. Old is gold. What is this? Ronald Mayinja at 46. Santa Lucia. Oh my God. So Babie basubire ekisinga obulungi kubanga kosatero nange njitya nti olwaleero lwaki ogitya ati abantu nanga bagirimu abali mu kundirectinga kikatu yeri mu ku directinga stage ne John Segawa John Segawa olwaleero very good leero manager wa Keti abadde alina okujja mu practice eraze MC sirabangako ku MC made in Sereko n'atuuka n'agamba tugendeko mu rehearsals zengenda okukola fena tutya because eno gundi yakugezesa gyendi it's a test bwe sigiyita nfa no let me tell you nti already mbadde mu siri mu good books musical n'abantu kati nina okukola ennyo let me tell you to disprove kati nina organization okuba ennungi nina music okuba omulungi nina okukola buli kintu nga kya best kuba kati nkolanga awuza omusango nga you have to win that case. Nearly there were days nga bebe tobisoba toyina nakola nnyo because people kati ndi ku push ndi ku come back ndi ku you understand to be honest eringa come back winning people's hearts back kati I'm doing much to be sincere. One, njagala bajje. Two, ndagenti forgive me. You understand? So kati ninga ali ku test. Please forgive and me. Yeah, so that's
what I'm trying to But do. then why 8th March 8th on March. Women's Day? I know in Amukazi. Don't worry. Aisha, She may come in. She may come in. That's I think a typical Aisha is issue. around. But My heart tells me. to me, it's a big test. On 8th March, why did we choose? Why not February? Because why Love not on month, the day we of choose. the African child? Why not on Father's Day? Because you Your dad. gobulirira Batata. amanya neda Mitima. nyimba ze zi educating people. Okay. Because Why 8th March? Women's Day, buli omu azaalibwa mukyala. Yes. Bw'ofuna omukyala omaze okufuna omwami, oba omaze okufuna omwana, oba omaze okufuna jjajja, oba omaze okufuna omukyala yennyini. So if we celebrate women, and abawagizi bange abasinga babadde bakyala. So eno ninga ali ku test. Olumu singenda n'entya. Tujamalako. I know, but it's scary, I understand. Era mbasaba mujje mwe bannamawulire emitwalo 10. Emitwalo 10. Yes, emitwalo 10 omuntu. Ordinary. Then table ya million 3. Nenga nanga ima not because So it tekuliko VIP a table. yes 3M. No. Ye table. Ye table. Ye table. Fina So, tubera ba kubanga VIP emitwalo 10 era ba abe VIP wogenda okutula walungi. So kati nange kennyini ninga ali ku test. I know. So I have to win, I have to make a comeback, I have to disprove, Apologize. to apologize. You understand? No. Kubanga omuntu takusuubira kukola mess at Serena. Mitwalo gye 10 and you mess. So And that's I think I'm going to disproving, you know, because Disproving. people are going to be watching. Obadde People are going to be practicing, you're watching. not taking people for granted. I'm not. That is very Practicing. good. Even yesterday when I'm COVID, believe me, I didn't So practice. nina okukola ki okulaba nti omuntu kyemuwadde Ekyo agamba kyeyasuubira mu mayinja. kyeyasuubira yoyo mayinja gwe mbadde nsuubira. So kigenda tugenda kukola live. Tetugenda kukola sipi. Ne sigikolanga. Sisobola kunyoma bantu. Nobadde okusera n'okuba siddi. Banyiga. By the way, Mulimu abamu nga bakuba half. That is an abuse. Bayinza kubanga ng'ogenda kuba ddabo, ogenda kuba akugambye abuse. Mugenda kuwira ddoboozi lye. That's an abuse. An insult. Thank you. I can't do that. So it's going to be live. Or what guy, you're expecting Are there any any opening questions? up? So why it's only Ronald Mayinja on No, that not day? only Ronald Mayinja. Kubanga olugendo lwentambudde mbadde nga ne bannange. Yes. wagire mayinja wange. So nabo gye bali bangi. Bambi. Yeah, with me. Tutandika saa meka? Emirango gigulawo ssaawa 10. 10. Naye Serena n'alisaba essaawa emu tutandike show. Immediately. Ssaawa Genda mpaka kubanga mukaaga. ebyokulaga paka 6. Okay. Yes. Omuntu ajje ate n'alisabye abasasula bano basasule mangu. We can buy tickets earlier even. Yes. Serena Hotel Ogena kweziri. Hotel. Kubanga ng'oggyeko kino ekyogamba nti twagala ssente. Yes. Byentegese sikola show ku level ya Uganda. Njagala n'omuwe Ghana aligirabako agambe there is someone from you. Waliwo kye nakopye Uganda. ku Bannayuganda. Nice. Waliwo kye nakopye ku Bannayuganda. Mulimu Kyenyagala ku concert yonze kyestatidde lwakubanga ennyimba zo zisomesa. So oli alina n'abaana be, they could buy a table. Yeah. 3 million. Tuwali bintu byesitaza ku gundi mu nnyimba zo. No.